Okay, wanesabye nenzikiriza. You accept. Continue. Ensabye recording in progress. Yes, record. Hello. Yes, who is this? From where? Okay, can you try to give me a call in 20 minutes? Yes. I continue here. I just continue. You can talk. I just continue here. Continue. Okay. Okay. Now let's start. Okay, Medie. I'm back to you. Nkudide muganda wange. Jatusonyiwamu kuchankala na wakatonoto. Okay, as we are starting, Renero Genius for BBS Refine around about show. Tuba to Bezako analyzing Maui and Orugambo here in Kampala, East Africa, Africa, and worldwide. So Musonge yo, Chifana Nichafuru Menyo, Chamomo 19. Big Biogerwanti Medie, you may be having a big connection with that girl. Erane tusala otu kufune tukunonyeko otutangaze, but before anymore oba before kubituka mu nnyonnyo njagala osoko otunnyonnyole who is Medie Mo yani awangalirawa akola biki. Yeah, Zabampita Medie Mo mpangalira Johannesburg, South Africa. Nina esomero eri trading mining machines nga liri based in Germiston, nga Germiston kye kitundu mwembeera ennyo we wali amatwale gange na buli kimu kyenkola nkikolera awo sabo. Yes, so tugenda ku nsonga eyo yennyini without wasting time, tugenda ku nsonga eya Momo 19 ebibadde bize bikogerwako amaka g'omusajja ogakyankalanyiza. Era nga bw'oyogedde nti bibize binjogerwako nange mbadde mbiwulira naye nga sinze ndi wakati w'okutabula amaka gaabwe. Okay. Kati ekituufu n'enkwatagana wakati wo ne Momo eri etya, njagala otuteking back otunnyonnyole enkwatagana eri wakati wo ne Momo. Honestly natandika okwogera ne Momo 2 weeks back. Ng'ebintu bino bye batwogerako bitandise okuhitinga level eya waggulu. Ngambiraba nasooka ne mbiraba nga mbiginowalinga. Then bwe nabiraba nga bikutte wansi ne waggulu bigenze ku TV bigenze mu mawulire ne munoonyaako nenfuna ennamba ye. Bwe nafuna ennamba ye nange ne ntandika obbimubuuza. Era mu connection yange naye ebintu bye tusinga okwogerako ennyo. Kye nasooka omubuuza first time nti oba yali anjogeddeko mu mikwano gye oba yali ampostinzeko somewhere, because bw'aba yali anjogeddeko mu mikwano gye then ndowooza we kyatandikira because sinze nabitandika ate naye si ye yabitandika. So enkwatagana yange ne Momo 19 ye muntu gwe naakatandika okwogera naye 2 weeks back era nga mubuuza ku nsonga ezibadde zigenda mu maaso sebo. If you say 2 weeks back, how can these people nebakitegeera nti that it is true? Olw'ensonga okukyankalana kwa Momo 19 n'amaka ge okubanga gafunemo okuyugayuzi obutakwatagana ne Daxx Kartel. Awo waviiriddeyo n'opostinga n'okupostinga ekifaananyi kye. Ekyokumupostinga wakitandise otya? Yes. Okay. Ensonga nga bwe ng'ayi natandika okwogera ne Momo 19 in 2 weeks back. Tuzze twogera because waliwo speculations ze bakuteekako nawe n'olabanga it's just a fun. Kati nze ne Momo 19 twakirabanga a joke. So bwe twakiraba as a joke ne mmugamba leka nconfusinga abantu npostinga ekifaananyi kyo ku page yange. And she knew that I was going to post the photos because ye yabimpereza n'okubimpereza ku WhatsApp. So because twali tukiraba as a joke, umanyi omuntu okusibako ekintu ekitaliiyo because nze ne Momo 19 tetusinkanangako, tetwogerangako physically, twegamba tamanyi na bwe nfaanana physically. Yes, twayogera ndowooza we made just one video call nga njagala confirming nti oba ye because we wampa number. I wanted to confirm if she's the one that I'm talking to. Who gave you the number of Momo? No, I have to keep that private because I was asked to keep it private. So when ninatimu jenasake yanonye number, that's why I don't want to put it in the media. So okay, Medie Mo, yeah?
First wait Katini. To give you the number over that person you are making private. What was the deal? Because wajimusaba najikuwe number yakakufuna 2 weeks back anga utugambye. What was the deal? Yes. The deal was to inquire about what was going on. Okumubuuza bibogera obinako idea. That was the main important issue why I ndinamunonya. Okay. Yes. Then by getting that interview, you know, this is a TV personnel, but the media for some long time. That is mukukolako interview. That is where the interest came. Okay. That is where your relationship started from. How to trace this? Okay, this is gonna be like obado setting up okutandika interview and waliwo omukazi azze mu background nenga nze simumanyi manyi gwe mbadde njogera naye. So even that time it was on Spark TV. I was on a Skype call because namubuuza ye yangamba nti yali ankozeko interview but I couldn't remember because nkoze interview nyingi. Kati we namubuuza nangamba nti no, we were on a Skype interview ngo oyogera kubya Mondo, Pastor Mondo we yagambira nti bakanyama tebalina sente whatsoever. So that was the incident. Naye nga sigamba nti it was an interview, nti face-to-face interview. Nali simanyi na kumanya nti she was behind the crew that was interviewing me. Yes. Are you friendly to Momo right now? Now you are just friends. At the moment we are just friends because we bino byatandika nga ngami nenteka ku team emunonya edera nemufuna ne twe following ku Instagram ne twe following ku not getting you sikufuna hello. Can you hear me now? Yes, I can hear you. Yes. Yeah. Bino byatandika within the 2 weeks back nemunonya nemufuna netufuka ba mukwano ne twe following ne mu following ku Instagram na following ku Facebook ne twe following nga tuogera every day about what is going on. Nenga there's no connection about love, and I respect Momo 19. I respect Daxx Kartel mu bufumbo bwabwe. So I'm out of whatever they are saying. Bambi sina chembi manyiko. I have friended to Daxx Kartel. Do you follow Daxx Kartel? Mogera when Daxx Kartel. Nze no kunonya Daxx Kartel page ye ku Facebook najinonya like 3 days back. Kugamanga bino bihitinze up ngandaba bigenda waguru. Then nenonya Daxx Kartel ku page ye nenjinonya nenjifuna nenga Daxx Kartel simusinka nanga kusimanyi na bwafanana. So I'm just okay. Okay, I'm not getting you. Kakati Medie, like if your friend now like 2 weeks back to Momo, ate Momo lava kati wabera mukwano gwa wabera desperate in relationship, abera no bulumi. Have you communicated inakwa ku small story about her family? Ngolaba aina interest yo kuddayo taina ya kuddayo. Osobola bigenda wakati then nojjawo kino kifaananyi kye bakuteekako. What can you do? Ekintu ekikulu wano nti sisobola kubeera mediator wakati waabwe. Ate ebintu ebisinga ensonga ziri bbiri zensinga okwogerako ennyo. Byatandikirawa obimanyiko ki bye tusinga okwogerako nze ne Momo. Ate sinti twogera buli lunaku. We talk like once in 3 days. Okitegera n'omugamba mwana ebintu bigenze mawulire n'ate sikulaba. Kale ne tuseka. Era bwe kityo bwe kyajja ne mugamba nti kampostinga ebifaananyi byo ntekeko omutima just in confusing abantu nga tukiraba as a joke. Obo kiraba era ne wowe mubuuza mu interview ye tasobola kunyiga because na posting ebifaananyi bye yali akimanyiko nti it was just to confuse people tulabe just to judge tulabe ani agenda okureactinga bwati naye nga takyali nti oba mukwano oba nti oba mwagala because omutima gwali gumininga ebintu bingi nti omuntu mulungi alina omutima omulungi and she's good looking by the way. Maybe eda abakulu baffe oba abakadde baffe bali batugamba kola sente weyagale olyenga omubedde. So it's like oba olinga atuukiriza luno olugero osobola lutegera otya luno olugero if we are trying to talk about yes. Ngabo oyogedde mukulu Lwasa omugagga Lwasa yakyogerako ne recent nti kola sente weyagale nesagadde nnyo ekintu kino abantu bakiteeke onfuna kati kuyina network ye kutuka naye kasita onfuna ompulira sebo. Yes nkufuna kati
Ekintu kino mbadde I'm sagala getting it. yes ekintu kino mbadde sagala abantu bakyesigamye nnyo ku ssente because Momo 19 according to research gye nakola recently abadde mukazi mufumbi era ajja kufumba banaaba nga bakwataganye n'ebbaawe because Daxx Kartel si ye musajja ali awo nti alina ssente nnyingi n'ate abadde mu bufumbo ne Momo 19 so obufumbo is not about money so nze I believe nti oba n'abeesootiiza ebizibu byabwe basobola okuddamu ne bakwatagana kubanga bavudde wala I hear babadde wamu for 6 years so nze I'm out of everything that is being said. Could you advise her to go back? Who am I to advise her? She's grown up. Yes, but you told me you're now friendly and so mukamba please okusinzira ku byanjogerako naye wadda you have that heart over ogamba kola so uli oyagala. Si supporting abantu si supporting kutabula maka g'abantu gatabuse ate si supporting muntu ava mu bufumbo oba nfuna kati bwe mba supporting muntu avudde mu bufumbo to my advice simuwangako advice naye bw'abanga alaba interview eno to my advice basootinga ebintu byabwe nga bwe basobola addeyo mu bufumbo because bw'obanga oli mu bufumbo you have that respect that you are given in public. Medie, you're a man, I'm a man. So kungamba, no ngamba, you know what is a group of men, baso kugama na wagama na yaka kawalo kategera coach. Answer zemba nsubira, I have interest over mazima gama tufu siri mwagala. Kati kwebyo, ono mwana muina mu interest oba toli mwagala ekintu tukibikire wano ku terrify na round about lero. According to my knowledge, bayinza okuba bafunye misunderstanding but Momo 19 mukazi mufumbo era nga bwenna nacheckingako page ya Daxx Kartel yamaze na posting anagamba she's my one and only so there's no way I can pick interest in somebody who is married already but takiriyo. Yes mbasi sobola are you married Medimo? Yes sir. Are you married Medimo? Yes. Oli mufumbo mukyala wangalira woli naye bweyo? Yes. Okay. Yes. So kino ekifaananyi because wagenda noteekako obutima wali oyagala kulumya abantu wateekako this heart of love noteekako obutima ng'omaze okupostinga wali olumya abantu what was that image? Era nga waffe mumukabya maziga nga bwe nakugambye mu kusooka nti nze naye twakyogerako nti katusooke tuplayingire ku bantu ku bwongo because bakyogera nga bwe twakiraba as a joke nga ze saakitwala na serious until when ngezo olaba ekintu kikula omutima ogwo gwali gutegeeza nti Momo 19 muntu wa mutima mulungi kugamba yeeyisa bulungi omutima gulina meanings nyingi tegwaliko nti it's about love so nze nakola post ye nga nenanyiri bifaananyi akimanyiiko and it wasn't about love. Yes. Omuntu oyinza okuba tobeera naye naye nga according to communication ng'otegeera life gy'alimu n'embeera gy'alimu nekyakola. How is Momo's life embeera eri ekye ya Momo right now as you're communicating? Mpoze erinnya bakuyitaani? Bampise Ronnie Genius. Yeah. Mukulu Ronnie kyenja okugamba nti sijja kuwulira ku Momo's life because I don't even know where she is. I hear nti bamanyi tali Uganda simanyi aliwo oba aliwa but I'm not even sure where she is. Kati mbazi sobola kugamba ku life ye now. What I do is just hello ebibiri mawulire ebyogero mawulire obiwulira ne lwaki bigenda maaso that's the only things that we talk about and like once in 3 days. Yes. Okay, bugambo ki bwosobola okugamba Daxx Kartel as I'm signing out to Medie nkuleka ogenda okola emirimu gyo bugambo ki bwosobola okugamba Daxx Kartel because ayinza okwetika nga agamba you the fine man goye watwala omukazi we Daxx Kartel nga ye Bambi, I'm one your respect because they have day kujja ku attacking Medimo as a person. Tanaba kuvaye kwogera ku nsonga zino about me because alabika naye akimanyi nti byeboogera si bituufu because okay, kankoma nti Daxx Kartel I respect him nti ensonga zino azikutte ng'omusajja tanavaayo kujja kugamba nti Medie otabudde amaka gange ate naye ndowooza muli akimanyi nti si bituufu. So nze amagezi gempa Daxx Kartel with due respect atereze ensonga ze ne mukyala we bino bibaawo abantu baawukana ne baddingana era Daxx Kartel oba ondaba I respect you so much. You've not come out to talk arrogantly like other people. You know it's not true. It's just speculations.
Nkusaba busabyo otereze ensonga otereze amakago gatambule bulungi. Kape yo wano mu industry ya Uganda abantu babadde bajagala nnyo era bakukyayi. Wena kikolo otyo kijjawo ekyo. They really had to have omusajja eyamenyewo kapo gye tusinga okwagala. Yes. According to me, omuntu eyankyaye, those are the people that judge quickly. Nenga sinze ndi wakati wa kapeyo. Ngere wenkugambye mu kutandika nti Momo 19 ne bomubuuza nti Medie atambula atya ng'omutunuulidde. She doesn't know me. But it's speculations of which I'm wondering byatandikirawa byatandika bitya ate ne bigenda viral. You understand? Yes. Nze ndi busy nnyo okuba nti ate nzire mu maka g'abantu gatabula. Ye bannaye Uganda yonna mukazi omwoyo yabaaliyo. Omufumbo already. Okay. Nata hizo kuba yakusanyula and because she's beautiful. Na yeye ero mulaba mulungi. Yes. Yes. Yeah, she's beautiful. Naye. She's what? She's beautiful. Naye sisobola kugamba nti ngende for Momo 19 ate nga nkimanyi nti mufumbo. So I just respect that nti mufumbo era nkimanyi mufumbo bafunye just misunderstanding of which ebyo bibaawo ne bitereera and with the time mujja kulaba nga baddiŋŋanye. That's what I pray for nti baddiŋŋane obufumbo babeere bulungi. Medie singa Momo yali si mufumbo. What could you do? Singa kyagwa ne kiggwa ekyo. No comment. Because buli kibo kiyina. No comment on that, sir. Okay. You sign out to BBS Telefina. You can sign out n'obugambo obusemba. Okay. Abalabi ba BBS Telefina mbagala nnyo musigaleko nga mulaba BBS Telefina. Ebigenda mu maaso byonna nfundikira nga mbagamba nti propaganda siina kye mmanyi naye byonna tubikwasa Katonda. Mbagala nnyo mubeere bulungi. Thank you, Medie. Akume.